nze IBRA Mukasa abasinga gomanyenga MC IBRA omulungi atuuliriza era atulaba oli ku WOLOKOSO extra no stress ye YouTube channel yaffe tusinziira mu kibuga Kampala mu ggwanga Uganda ku ssemazinga wa Africa olwo ne tutalaaga ensi yonna gy'osobola okubanga ofuna internet oba osobola okutufuna mukyo kyengezako kugamba nti we have no limit tetulina limitation tutuuka buli awali internet mu nsi yonna wansi w'enjuba onako lwaleero kyanjawulo nnyo nti leero mpise mu ddoboozi sisobodde kubanga tukwata video olw'ensonga nti amawulire gano gaakagwawo ate nga ffe tuyogera n'omuntu aba akoze amawulire essaawa eno yonna gy'ondabira era gy'owuliriza akatambi kano nziguse n'eggulire ly'omuyimbi Joseph Mayanja abasinga gwemanyi nga Jose Chameleon ate nga ye abamuzaalo babazadde be bamumanyi nga Joseph Mayanja Gadimba. Omuyimbi ono Joseph Mayanja yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogwokuna omwaka gwa 1979 yazaalibwa wali Kawempe naye ng'ate ebijja bya bajjajjaabwe biri wali Mityana gy'aziikibwa in case nga waliwo embeera eyo ngezako kulaga ku bijja bya bajjajjaabe. Chameleon yatandika okuyimba mu mwaka gwa 1999 naye nga tanatandika kuyimba Chameleon yasooka kubeera MC yasooka kubeera CD boy oba omuntu wa situla CD bag at the same time yaliko DJ ku club emanyiddwa nga Mizauri oba Mizuri wali emaganjo. Chameleon ono yakolako ebanda ku bbaala emanyiddwa nga Ecstasy ng'era akola ogwa DJ nga kwotadde n'okwogerera mu nnyimba kiyite MC. Chameleon yalinnya bus n'agenda mu bitundu by'e Kenya n'asinziira mu kibuga ekimanyiddwa nga Nairobi oba osobola okukiyita Nairo City eno yasangayo ekibiina ekimanyiddwa nga Ogopa DJs. Ogopa DJs bano bamanyikwa nnyo mu kukola audio though ne business ya video bajingiramu naye katini nnyo naye nga wawulirira bino eno lebo yafunamu okusebengerera neva mu business. Omuyimbi Chameleon yatuuka mu Bogopa DJs nga tagenze kuyimba naye nga agenzeeyo okwefuula ayagala okuyambibwa ng'okuyiga okuyimba okuyiga okubangula eddoboozi naye nga yali muvubuka mwetowaze nnyo ne batuuka time ne bamutrusting okusigala mu studio ekyamuwa enkizo okusobola okuyiga production. Gwali eyo atulaba era n'atuwuliriza ku WOLOKOSO extra no stress nyongera okutegeeza nti Chameleon is multi-talented, is a producer, at the same time is a musician, at the same time is a songwriter, muwandiisi wa nnyimba akwata amaloboozi nga kwotadde n'okuyimba. Okuyiga okuproducinga kuno Chameleon yakuyigira mu Ogopa ku program eyali emanyiddwa nga Flute Loops. Eno ye audio production program gye twasooka okuba nayo mu East Africa because fenga ensi ekula Uganda gye twasookera. So Chameleon ayiga Fruit Loops zino aziyigira mu Ogopa naye mu bubba nti alina time gye yatuuka n'asigalawo nga yasulawo ya cleaninga studio yaggala studio yayonja carpet naye ng'omuvubuka omukujjukujju yatunulangayo eriiso erimu bwabbirira ebigezo. Era olunaku olwasemberayo ddala Chameleon n'atandika okuba nga ateekamu amaloboozi bwe bamurecordingira ennyimba nga bageya zi mama mia ezo. Chameleon olwasemberayo ddala yabba password si mu bubi mu bulungi nti yalaba password ya computer ya production n'agikoppa omusajja ng'anyigamu Chameleon n'ateekayo eriiso nnyo. So bano bwe baafuluma bwe bati ne baggalawo studio ne bagenda Chameleon n'akwata password n'agiteekamu attempt eyasooka n'egaana attempt ey'okubiri n'egaana attempt ey'okusatu password neyingira naggulawo program neyesettingira microphone n'atandika okubanga arecording ebintu bino ng'omuvubuka omugezi yabirecordinganga bw'abisiimuula bakama abe tebabisangamu okumuleetera emiteeru. Chameleon bamurecordingira album eyabageya okwali ennyimba nga Mama Mia n'ennyimba ezigwa mu kkowe eryo. However ye ng'omuntu baali tebannatuusa muwa albamu eno bambi musajja wattu mu bwangu obw'ekitalo n'asala albamu eno ku CD ate ng'era ebiseera ebyo Uganda tetwalina CD nga zakekwa nnyo nga DJ Lota yatunda CD. Chameleon n'avaayo n'akatambi ekkomawo wano nyongera okutegeeza Chameleon yavaayo n'akatambi kano mu bubba because nali nnyumyako n'abamu ku Ogopa ne bagamba nti his production would be better than that
baali batandikiriza butandikiriza nga tebannaba ku masteringa naye ate ekimalamu amaanyi oba ekisanyusa kwe kuba nti ate ffe bwe zaatuuka e Kampala zaali ziwulirwa nnyo olunaku lwa leero just briefly oyo Chameleon abikoze byonna biweddeyo afunye nominations mu MTV Europe Music Awards afunye nomination mu MTV Music of the Black Origin giyite mu luzungu Mobo Award afunye nominations mu Kora Awards afunye nomination mu Tanzania Music Awards afunye nomination mu Kisima Music Awards afunye nomination mu World Music Award afunye nomination mu MTV Africa Music Award that is Mama Evolution eyo category yali etunulira abantu abamaze emyaka 10 n'omusobyo afunye nominations imperative mu music across the world awangudde award okuvira ddala mu Pearl of Africa Music Awards PAM Award afunye award okuva mu Kisima afunye award okuva mu Hype Music Awards African Entertainment Awards High People ne award ezigwa mu koweryo olunaku olwaleero tukutotolera Chameleon naye nga tulina ensonga enkulu etuleese so bw'ovaayo eyo Chameleon y'omu ku bayimbi abasinze okutalaga ensi eno nga bannayuganda nkiddamu y'omu ku bayimbi abatono ennyo abasobodde okutraversinga the world oba the globe nti Chameleon atambudde buli w'otasuubira kuba nti omuntu yalituuseewo oshegeera so buli w'otunuulira music wa Uganda nti Chameleon ayimbye ku lukalu ne ku bizinga olunaku olwaleero ekituleese kwe kutunuulira amawulire agaakagwawo ag'okuba nti omuyimbi Joseph Mayanja oba Jose Chameleon aguze ennyumba mu nsi ya America nga olunaku lwe tugenda kuba tukunnyonnyola ennyumba eno it is just eddakiika zaakayitako 25 nga Chameleon yakateeka omukono ku mpapula ezigula ennyumba era ng'essaawa eno ndi wasanya okutegeeza nti Chameleon gwe twogerako ayina ennyumba already e Kampala ayina ennyumba e Nansana ayina ennyumba e Bweyogerere ayina ennyumba mu Akurite that is ku Ntebe Road naye nga olunaku lwaleero tugenda kuba tusooka tutunuulire ennyumba Chameleon gy'aguze ennyumba Chameleon gy'aguze esangibwa mu America Minnesota esangibwa ku luguudo olumanyiddwa nga Silver Lake Road northeast of St. Anthony Minnesota ennyumba eno ya bisenge bisatu 3-bedroomed house era nga gwalaba essaawa eno ebifaananyi by'ebyennyumba byebyo Chameleon nsubira omulaba awo ng'ali mu kuteekako omukono ebifaananyi byebyo ng'olaba Chameleon alina abato that is batabani be nga kwotadde n'omukyala okuzzaako emabega katini nnyo Chameleon yavaayo n'adisplayinga essente mu currency ya dollar that is US American dollar n'adisplayinga essente ezaaviirako contention y'amaanyi nnyo abantu okuwakanya abantu okuzalawa abantu n'abamu okugamba nti show off naye nga olwaleero buli omu yeebuuza essente Chameleon za displayinga yazijjawa ekituleese kiriki kwe kutunuulira ennyumba Chameleon gy'aguze ennyumba gy'aguze it is a one-storied house kalineemu ya bisenge bisatu etudde ku ttaka wansi wetudde etudde ku 10 kati wano nkukomezaawo Kampala nti wane Kampala ffe ettaka standard measurements tutunuulira 10/5 etudde 10 eri fully furnished ennyumba eno esangibwa mu America ennyumba eno yagiguze emitwalo 25 n'ezigwamu eza $. Ekibuuzo ekisooka ogenda kusooka weebuuze nti kitegeeza ki Chameleon okubeera n'ennyumba mu America point esookera ddala America Bungereza France Turkey Dubai zensi z'Abafirika ez'ebirooto nkiddamu America Bungereza Turkey France China Dubai n'ensi eziriraanyeewo Europe Middle East ne America ng'ogitwaliddemu nga semazinga zensi z'Abafirika ez'ebirooto nti buli Mufirika akola essente akugamba njagala genda China ku shoppinga njagala genda Turkey ku shoppinga njagala genda Dubai kuwummulamu so Chameleon kitegeeza kyamaanyi nnyo mu bulamu bw'omuyimbi nga Chameleon okubeera n'ennyumba mu America naye ng'ate kinajjukirwa nti omwaka gwa 2018 mu mwezi gw'omwenda ng'ennaku z'omwezi 2
omuyimbi Chameleon ono yakwata famire ye mu mankwetu mu bubba oba mu magezi ng'enjogera y'ennaku zino n'akwata famire eno n'agitikka ku nnyonyi nze naawe teri yamanya naye ng'ate kino kyaddirira oluvannyuma lw'okuba nti Daniela bwe yali agenda okuzaala omwana gwe balina kati amanyiddwa nga Zara Amani Mayanja alinga last born waabwe gwe balina currently omuwala omwana waabwe omuto the current baby child Zara Amani Mayanja yazaalibwa mu America mu Atlanta. So netulowooza nti just abaze bo bazibutuuze nti omwana azaalibweyo afune akatabo ka Trump oba akatabo kensi eyali eyaba Red Indians naye nga kati abaddugavu baagiwamba. Daniela bw'azaalira mu America, Chameleon yeesula n'ava kuno n'agenda n'abato okwali Aba, okwali Christian Mayanja, okwali Alba Shine Mayanja nga kwotadde ne Alpha ne bagenda family yonna ne tulowooza bagenze ku welcoming muto. However, Chameleon bwe yali alinnya ennyonyi okukomawo e Uganda yakomawo n'omwana amanyiddwa nga Christian Mayanja, ye mwana omulenzi adda ku Alba Shine Mayanja, ye fourth born mu Daniela. Chameleon bw'akomawo n'omwana oyo n'alekayo abaana bali nasinkana Chameleon ku ntujjo emanyiddwa nga Blankets and Wines za saawa zaali 3 ez'ekiro n'eddakiika ezigwamu. Baali bamukoledde special tent nga legend ne tuwayawayamu era ebimu ku bye twawayawayamu yaŋŋamba ebimu tebigoyinga nga public ebimu bigoyinge public. Mu bimu ku byakkiriza okugoyinga public yaŋŋamba nti very soon ajja kurelocatinga famire ye edde mu America. Ne mubuuza ogenda kikola otya. Nangambe kisookera ddala nsaba Katonda nteremu obwangu sijja kupangisaayo naye nja kuzimbayo ennyumba. Obe n'abayammo nja kugulayo ennyumba. Obe n'aba ku mortgage oba ki naye nja kugulayo ennyumba. Nensooka nensikattiramukko ne mugamba olwo nangambe kisookera ddala okulaga nti ndi serious. Alpha ne Aba bali mu America gye basomera tebagenda kudda. Nangamba case in point najjayo essimu yaawo nandaga admission forms ez'essomero erimu lyaŋŋana okudisclosinga. So at the end of the day olunaku lwaleero Chameleon ekirooto kino takigobye lwaleero nti abazze banyume ne Chameleon you can bear witness nti azze anyumye ekintu kino. So bw'akwata Aba ne Alpha yono omunenenene, Aba yono swimmer ate omuyimbi yayimbako n'asalawo ate okuyimba dde mu kuwuga n'abateekayo basome. Olunaku lwaleero Chameleon bwaga nti aguzeeyo ennyumba kiba kitegeeza nti ebirooto bye n'enteekateeka ze ez'okurelocatinga zitambudde ebitundu 75 ku buli 100. Chameleon ennyumba eno nga tuvuddeyo tutunule impact y'ennyumba eno mu bulamu bwa Chameleon. Omuyimbi ali ku level ya Chameleon obeera oli ku level gye tuyita optimum peak. Okitegeera peak y'okuba nti kati Chameleon waali takyagwa takyeyongerayo. So nti otuuka olwagamba nti kati olwaleero obuyimbye byonna biweddeyo, you just have to retain the celebrityship of being a legend oba being there nga consultant wa music. So Chameleon ennyumba eno aba ajeetayaga mu buli ngeri nti aba tajja kuva kuno kugenda mu America kusula mu woteeri. He needs a home away from home. You get my point? So that is a home away from home. Point endala. Is it due time? Was it due time for Chameleon to buy a house? Or it is too late? It is never too late. It wasn't too late. It was the right time for Chameleon to have a house in America. Because ekisookerwako ddala omuyimbi case in point omuyimbi Diamond Platinum yava wano yava Tanzania n'agenda e South Africa n'agulayo ennyumba. Abantu bano zino tuzitwalanga retirement homes omuntu waawummulira. Oshegeera nti olwaleero Chameleon bw'aba n'ennyumba mu America bw'ava mu America aba alina okudda e Kampala ayimbe. Because at the end of the day crowd y'omu America compared to ye Uganda eba ntono nnyo. Nti Chameleon wanajja kuyimbira abantu 15,000 mu America ajja kuyimbira abantu 4. Naye ng'ate ekyenjawulo ekibaawo zisente ziba zisasuddwa. Abantu bina abana ebina kiba tekisaze Chameleon ekivulu. Naye that is the audience of the Ugandans who understand Chameleon's music gy'aba agenza okuyimbira.
Oshegera kyenkunnyonnyola. So at the end of the day Chameleon wanaaba succeedinze. Point endala, omuntu asobola okubeera ne yeebuuza, is it possible for Chameleon okugula ennyumba mu America? Tutunuulire housing system z'ensi zino ne land system ez'ensi zino. Olwaleero Chameleon aguze kungulu, taguze wansi. Oshegera kyengezaako kunnyonnyola. However, bw'otunuulira land system ya Uganda, eye Kenya, n'eya Tanzania, n'eye Rwanda zanjawulo. E Kenya ettaka belonging to only 1 to 2 3 families. That is in Kenya. Bajja kugamba Abamasai wano waabwe, Abakalamojja wano waabwe, Abakalenjini wano waabwe. Oshegera tewagulwa, tewakola ki, okolera kungulu nokkirira. However, it is not in Uganda. Uganda omuntu aveeringa mu Germany n'agula n'afuna n'ekyapa nga bw'ogenda entebe kulandi ku kompyuta y'ettaka lya Uganda lyonna entebe wali ku kibanja bakuzuumingira ne bagamba nti wano wa mwami bwati ne bwati ava egindi nga yagula kungulu ne wansi. Chameleon yaguze kungulu mu America. Oshegeera ate era si mortgage, he fully paid the whole house. Emitwalo 25 ejja $, ne sente ezigwamu entonotono awo. Olunaku olwaleero Chameleon asobola okukeera ku makya n'atunda ennyumba eyo still kungulu ne yeeyongerayo. Case in point, omusambi w'omupiira bamugula okuva e Brazil nga katugambaani Neymar n'agamba nti agenda gusambira wanti agenda mu PSG. Bw'atuuka mu PSG n'anoonya agenti we n'amunoonyeza ennyumba, n'agula ennyumba eyo n'abeera omwo ne famire ye. Neymar bw'aba ava mu PSG okuddayo ogusambira katugambe mu Barcelona oba okuddayo ewaabwe oba ogenda oba katugamba addayo ewaabwe mu Santos oba agenda Boca Juniors oba agenda mu any club whoever gy'aba agenze. Okitegera oba akwata ennyumba eno n'agitunda ne yeeyongerayo n'afuluma n'engoye ze. Ochegeera kyengezaako kunnyonnyola. So ali yeebuuza nti kisoboka omuntu yasobola okugula ennyumba nene yaguze ennyumba. Ochegeera. Point endala osobola okwebuuza nti Chameleon ono e Uganda wano atalina hiti nga zisikonto tukwatagane zibankuza ennyimba ezigwa mu kowere zihitinga ennaku zino ajjawe ssente. Kino kiteeke mu ndowooza yeebuuza ekibuuzo ekyo. Point esookera ddala, Chameleon y'omu ku bayimbi abatakyagulwa lwa luyimba mu ggwanga Uganda. Nti promoter anaategeka Chameleon tebakyategeka luyimba nti Mama Mia, Mambo Bad, Ekipepewo oba Bbeeyi Kali mu Bayuda oba Basiima Ogenze mu Katupa Kase. Bagula linnya Chameleon. Ekyokulabirako nti bw'ogenda okugula amafuta leero shero ne zitoto zaatagonoddemu bugonozi nti kati ono V-Power nti ono ochegeera. Naye at the end of the day Chameleon bw'oba bamugula bagula the name Chameleon nga basuubira Chameleon of Mama Mia to late. That is tatizo tutonsunaasuna with Papa Sidi tumateeka. That is Chameleon because aina full package. So olunaku lwaleero Chameleon y'omu ku bayimbi abatono ennyo mu ggwanga Uganda ataba na hit naye nga e Kampala omugule miliyoni ekitono ennyo 675 okusinziira bwozze naawe ayagala omugula. Nkiddamu y'omu ku bayimbi abatono nga ebbeeyi ye tegwa ng'era tatambulira ku hit. Kankuwe point endala. Omuyimbi olwaleero akuba oluyimba ne luhitinga nnyo ne lumala emyezi 3 ng'akyajinga miliyoni namba. Emyezi 3 gino bwe giggwako ng'alemereddwa okuluzzaako ne bamusala emitwalo 3 n'adda mu 7. Otweyongerako emyezi 3 ne bamusala emitwalo emirala 3 n'adda mu meka mwana. Ne bongera ne bamusala 3 n'aggwa n'adda mu 10. That is Chameleon. That is omuyimbi atalina full package. So Chameleon nga tuvuddeyo eyo omuntu ali eyo yali agadde okumanya ezimu ku nnyumba entono Chameleon z'ayina e Uganda. Chameleon ayina ennyumba Mwakurayiti Namulanda yamulema okumala naye nga bw'oba ogitunuulidde it is an expensive house weetuuse. Tunuulire ettaka sente ze ligula olyoke okole evaluation. Nsubira ennyumba gye njogerako ogiraba. Eno ennyumba yagizimba dda n'emulema okumala. Teyamulema kumala nti talina ssente but however ayinza okuba ali busy nga tagiwadde budde. Bwe tuvaayo tutunulire ennyumba Chameleon ng'omuvubuka yenna yali akulaakulana yazimba emizigo ennansana era ng'emizigo gino gyamulema okumala. Egimu ku mizigo gino gyegyo gy'olabako omukyalo oyo Danira gye ngezaako okwogerako.
bwe tuvaayo eyo tutunuulire ennyumba ya Chameleon amakage esseguku bingi byayogerwa nyumba bagitutte agidduseemu bagiguze naye nyongera okutegeeza nti yakyali nannyini nnyumba eno nze ayogera nalabako ekyapa ky'ennyumba eno ekyapa kino ekyenjawulo ekikiriko nti Chameleon buli lwazaala omwana bagenda ne bongerako erinnya ly'omwana ku kyapa kuno era nga nasembayo okulaba nga kuliko abaana 4 omwana w'okutaano ono gwe sitannalaba ekyapa kino China we kiterekebwa kye bisasobola kubuulira era nga nali ngenzeeyo nenkirabako n'amaaso gange ndi mujulizi buli mwana azaalibwa yateebwako lwaki wano esseguku tewasobola kutundibwa ndi kati tekyali nnyumba ya Chameleon tegakyali maka ga Chameleon eno nnyumba y'abaana ba Chameleon bonna abana nabalabako naye ng'ate ow'omuzungu taliiko that is Ayla Mayanja gwe yazaala mu mukyala Dorotia ye taliiko kumanya agali ku kyapa kuno ennyumba z'eboyogerere ziri mu contention abantu bagamba zaali za muyindi yakolanga kalango nga ki ezimanyiddwa nga Daniela Villas ennyumba zino zitwogerako nsubira oziraba olunaku lwaleero ennyumba zino I can certify nti nnyumba za Chameleon with a highly classified source of information waliwo omwami gwenja okubabulirako erinnya limu mwami amanyiddwa nga Richard akola mu Lands ebisigadde sijja kwongerako omwami ono y'omu kubaadiringa ennyumba zino nga baziguza Chameleon nasembayo okwogera naye mu mwezi gwali gwa Desemba omwaka 2018 guno gwe tukubye omugongo nankakasa nangamba ndi nnyumba zikyali za Chameleon era za Chameleon we yasembayo ye okumanya nga za Chameleon era n'agamba nti ye ng'omuntu abeera mu bya transfers za titles na biki talabangako transfer ya ttaka lino kuva mu mannya ga Chameleon kudda mu mannya ga muntu mulala bwe tuvaayo eyo ebimu ku bikalu Chameleon byalina lastling ampunzika alina faamu esangibwa bujuuku esangibwa busunju that is ku Lwehoima era nga wano aliraanye ne faamu y'omugenzi omugagga mulwana ejjeza faamu eno etudde ku ttaka erisoba mu yiika 100 kuli ente kuli embuzi kuli endiga kuli embaata kuli enkoko kuli obumyu nga kwotadde amatooke obutunda cabbage ne watermelon n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowe eryo nga mpunziko omuyimbi Chameleon nyongera okutegeeza nti gwaliyo yenna atulaba olunaku olwaleero Chameleon ayinza okubulwa oluyimba naye takyalya ku luyimba alya ku legase ye alya ku linnya lye Chameleon ye Kampala akyajinga wakati we $5,678 that is Kampala okusinziira gwani abazze Chameleon wabweru wa Kampala ajja kusaba $10,000 bonaagaana otwale CD ye ogiteekemu ekuyimbire normally yenjogera y'abayimbi si njogera yange naye bwe bagamba abantu bwe batomwadde sente zaayagala agamba nti genda oteekemu CD eyimbe sijja kusasuza nga mpunzika njagala kwebaza abantu bano wammanga njagala kwebaza omukulu amanyiddwa nga Farouk Boyze nga production ya leero yagikulembedde era nga leero tukoledde munda mu studio tetubadde mu field ku recording video because tetusobodde kufuna muyimbi Chameleon naye nga tunaba tumufunye tujja kuba naye tumuleeta on camera agezeeko okunnyonnyola ku nnyumba gyaguze naki ekya transparency okugula ennyumba eno n'enteekateeka ze agenda ku relocatinga family yokka oba naye ng'omuntu agenda ku lwa WOLOKOSO no stress YouTube channel yaffe nzikiriza mbasibulire wano mbaagalize olunaku olulungi birungi byerere bikyajja Idris Lukwago webale kuteekateeka biwandiiko bino byensomye omukulu akoze ku kyokunoonya ebifaananyi abadde Tony Sennabulya ate nga omukulu Mugoya Daniel yabaddewo okuteekateeka production eno okugenda mu maaso neyanziza nnyo neyanzege subscribe sharinga commentinga copper link giwereze mu groups ezenjawulo zolimu basobola okuba bafuna latest information about Ugandan celebrities MC Bra atakoga atagejja nsigala nkugamba nti wekumire ku WOLOKOSO extra no stress kulwa mawulire amatuufu agataliimu kuwaayiriza na bulimba